ng'ebivudde mu bibuuzo by'abayizi ba siniya ey'omukanga ebyatuulibwa omwaka oguwedde byanjibwa. Ssaabawandiisi w'ekitongole ekyabibaga Uneb dong tabadde musanyufu. Ono asoose na kunenya abayizi b'essomo lya sayansi nga bangi ku bo agamba nga bwe baagudde ebibuuzo n'enkoona n'enywa ng'entabwe eva ku butamanya luzungu. In the science subjects, we also see the problem with English also affecting the performance of the candidates. The evidence we see from the scripts, Honourable Minister, is the inability of the candidates to follow instructions while carrying out the practical tests. Odonga agamba nti okumanya bano baakottokera busa okusoma Olungereza ku buwaze mu O-level ne primary n'okuwandiika ebigambo mu butuufu bwabyo nakyo kyabazinya oluguje. Misspellings of technical terms, writing unbalanced chemical equations, lack of mathematical skills where these are required, and failure to plot graphs. Ebintu okumanya byali byakutema ku lw'ennamuganga. Amasomo ga sayansi agasinze okukolebwa obulungi geega gatalimu kuwandiika luzungu lungi munaddala okubala biology ne physics. Abayizi abaatuula ebibuuzo bino nabo bakkiriza nti oluzungu lwali lubazze eno n'eri era gye byaggweera ng'abamu babyangatanya ebintu ne babigwa. Ekintu ekyo kituufu naye nga kivira ddala ku muyizi okupapa. Ddala omuyizi bw'aba yeetegese bulungi n'asanga ebintu nga byangu kimuleetera okupapa oluusi. Naye ng'era kibaawo, it's a fact, abaana abakola arts bawogera oluzungu singa kusanga ng'omwana ayogera akola literature in English oyaba musomi wa butabo na luzungu asoma Shakespeare. Kyokka Kimera n'ekisa kye balumiriza nti obuzibu buva ku kuba nti amasomo ga sayansi mangi gajjudde olulimi olutali Lungereza nga nabo mu kifo ky'okuddaawo okuwejjesa oluzungu amakanda bagasimba ku kutegeera bigambo bikaluba okusinga mu lulimi Oluyunaani. Ebibuuzo ebiri mu luzungu kijja nti we baba mu class nga basoma sciences they overdo with their medical words kugamba ebigambo ebiri too scientific. Kati nosanga nti wodde ate mu luzungu luli plain omwana ayinza obutakufuna bulungi. Abakulu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza bo balowooza nti abayizi osanga okulemererwa okwogera olulimi luno okulwemanyiiza kyandibanga kye kyabaviirako embeteza. It should not just be speaking English, but it should be practicing the English. So we are now promoting a teaching methodology of active teaching and learning. Whether you are teaching English, whether you are teaching history, whether you are teaching geography, art, whatever, it must be practical. And even the English must be practical. Dr. Jene Gawoku nga kamishona ku bikwatagana n'okutendeka abasomesa mu minisitule y'ebyenjigiriza agamba nti wakyaliwo n'obuzibu okubanga essomo ly'oluzungu terikyasibwako nnyo mulaka okusalawo oba omuyizi agenda ku ddaala eriddako. The problem with probably what has happened here is that when we admit for A-level, we don't consider that you must have passed English at a certain level in order to go to A-level. Jukira bakola sciences ku A-level baba balowooza ekintu kya English ne art subjects baba bakikoze kibatya bakisudde ng'era weesanga omwana afunye oluusi 18-19 ng'atemwa to agudde GP which is actually general English. Abeebuuzibwako mu byenjigiriza bo musango bagusalidde basomesa okuva ku mugigi gwa wansi abatasimira abayizi musingi mulungi ogunaabasobozesa okukuba olulimi obudinda ne bwe lubeera mu masomo amakalubo ng'aga sayansi. Omwana yava mu primary n'ayita senior 4 n'agenda mu senior 6. Waalisuubidde nti omwana atuusa mu senior 6 yalibadde takyalina buzibu kusoma kintu n'akitegeera naye si bwe kiri kubanga abaana abasinga emisingi gye bafuna mu lulimi literacy mu luzungu giri awo si migumu bulungi. Gavumenti n'olwekyo erina okusikiriza bakakensa mu sayansi bangi nnyo ekolagane n'amatendekero tusobole kuba nti abasomesa baffe tubabangula. Abayizi bano balindiridde kweyunga ku matendekero aga waggulu kyokka nga newankubadde gavumenti ezze bakubiriza okwegatta kwago ag'emikono agamanyiddwa nga vocational institutes abayise sayansi waabwe balowooza nti ago gaaba misomo gy'alema. Solomon Kaweesa, NTV Akawungezi.